kale tugende ku Bobi Wine yagoba Honorable Mpuuga tasobola andi nababulira ne mbagamba ti mbagambye ekintu ekyo I want somebody to challenge me point there that's a tree this is where Bobi Wine sat guno omuti Bobi Wine we yatuula mwobo obutebe guno omuti guno gwe yajja n'akulaba he walked from there I don't remember even the vehicle kuba motoka teyagireeta Bobi Wine yajja n'akulaba bigere n'atula mwogo omuti gwe twatuula ne munyumya kubanga nze normally sigenda mu galaasi Bobi Wine angamba n'abasajja baagala okunkozesa naye mbatya ne mugamba bagala kukozesa ki ndi kwesimba kuba president n'abambulira ne mugamba nti abo mukudduka bafere Museveni kusitula ndoddo bagenda kuleka woofe the following day whatever biri ebisubiwe biri gundi najja Uganda we chairman Nyanzi Bobi Wine yali yakavaawo enkeera chairman Nyanzi najja okulaba emitwalo 7 nangamba we are in fear muganda wange abasajja baagala mukozesa tulabire Museveni nanoonya Museveni nga buli kapapula appointment eriyo nemmanya ate nga nnyina wa radio amaze okuntumira radio gwe basooka okukwata ye ne bamutta kubanga baali baagala omuntu abanoonyeza ba MPs nga tebannakozesa Bobi Wine basooka wa radio mama radio n'akutumira omuntu nanga nti omwana wange tomanyi nti radio yali agenze kulambula nnyumba ye tebamukuba ewali omutwe gwe tebakukuba kyuma bamukuba mutwe okufa radio bala yagala wentebe lile bakulozi amma kyogereko kyo ati okutta kwa radio kwali intentional kakati mama radio yantumira tengoyeza omwana wange ze batutte bamuteeke mu bazibbi ne mugamba nti ekyo kyangu nga radio amaze okufa engoye ze bazibba ze bamutwala omuzika nti bakyuzeko ne mugamba kukubire kusi bakyabazibye nti bayimbi mbakubire ku stage ebikomwenda nze abayimbi babbe engoye za radio ze bali bagenda omuzinga bado nga sikikola nkubbe waliwo gwenjogera okuba mu nnyonyo ebikomwenda aniemu yenyage bamugiremu ku kisaabo ekiddako kubbe ebikomwenda tu kati olwo Bobi Wine chairman Nyanzi omala okwogera naye Baby Cool najja ondase mission ngamba Baby Cool gwe nkwagala nnyo era yakukompulingako nti omuvuma nangaye bwa ruhando ki naye Baby Cool namugamba toyinza kuyimira kusimba ku Museveni why try to vajinja Museveni nawe tayasibira nsambya nga gwe bakukubye essasi najja nakulaba mu ddwali bona bavuganya Museveni tebajja genda ne mwezi kwe kaliya yaffe ejja kufa era gwalowooza nti Baby Cool bamwagala Baby Cool tebamwagala gwe kasowagira Museveni asantu yapunda ni mataki mubuuze Baby Cool afunayo sente so tudde ku kya Bobi Wine tutuuke ku kyampu yes kakati nkubulira nti Bobi Wine abasajja bamuteekawo nga kye baagala kimu abanoonyeza ababaka ba parliament NRM nga Museveni bw'abayita entebe tebagendayo naye nga baaki nga NRM sikitegedde bulungi kugani Bobi Wine bamuwa assignment abaleetera ababaka ba parliament yes naye nga sanda NRM nga bali mu nuupu naye nga NRM etali ya Museveni NRM kakati Bobi Wine nabagamba look at Bobi Wine they don't criticize his mobilization capacity but they criticize his inability to be president nga temukitegeera tewali yakuba Bobi Wine tamanyi kwogera okujjako Museveni yamugamba nti genda oyembe bamukubanga butabeera ki president ninga mobilization skills hazina kakati Bobi Wine bamufunira ekibiina nabaga nti Balamu yakola ekintu gatakimanyi kuba bana basajja nze mbamanyi Balamu avaayo oba ku magezi go bakuki I don't doubt Balamu musajja mugezi
balamumubiliza balamuaddira egundi kuba Bobi Wine yali azze na slogan ya people power balamwagiregistalinga ye yalowooza nti ablokinzani Bobi Wine. If Bobi Wine came using people power yali aleeta ba individuals independence mu government abatafuna sente. These people wanted a political party where members have money. Wamanyi sente NRM zefuna zinga bilioni 5 akuzibabba okusekretariat mu parliament okuva ku babaka ba parliament. You can finance your political party using government money depending on the number of people you have. And yaza akabutinga kakati Bobi Wine bamuwe ekibiina nabaga nti ekyo ekibiina kyali kyenale kyali kya UPC nembagamba nembanyonyola I don't want to waste time kibalama how kibalama started the pattern abo ndaye what is important do you have a disparate man who has lost his slogan, who is standing for the presidency, who is looking for political party. That political party ya Kibalama yalanga ennaku 14 as required by law. Mu New Vision Gazette, intelligence did not inform Museveni. They went ahead and registered it with the Electoral Commission. Museveni agenda okuwigiga nagobaka gundi lwakojo ate yakola ensobi lwakojo yagenda n'ekyalaani kye kuba lwakojo yategeera taliddamu kumuwa mulimo nzekemi olunaku Museveni lwe yansindika nategeera nkamudde yalowooza ndikisasi sitaliddamu kumpa mulimu kakati ekibiina Bobi Wine kye yasanga kyali kyenaalemu olwe bakibalama kye baamuwa anti NRM ye yali ebutadde waliwo ne muganda waayinamu obubiina bungi nnyo wano kiyonga yabuteekawo tugenda mu referendum in case the big parties refuse to play ball era basemogere baagaana this is the right gundi ne bazirya ba mujuba ne baleeta omuti naki the same people nze saali ako billions nkolera Museveni agenda asante ya ponda ne toka upesi toka ekiro fuluma state house mujinga kabisa mulevi kabisa bango banga mubbi wankoko kati awo kati Bobi Wine akwatibwako omusajja gwe bayita Amsterdam is a SI recruiting officer akwata ku Bobi Wine amujja ku oligino ki akwata kinnamuga nti abo abasajja nana ngazijja mu government ngazijja teyali government policy era when Museveni realized nti ekibiina bakiwandiisizza all of those people musajja nga agamba ku video when I picked Bobi Wine I thought that when Bobi Wine reveals his presidential bid people laugh at him, but when I saw him in Arua I had to hide under my table. Kati abawa Bobi Wine ekibiina kino president yabamanya n'abawandiikisa apology in their handwriting eteeza aba Bobi Wine ekibiina beenaalemu bino Museveni was not aware nga balina sente ezaabo Bobi Wine yadduka ne bilioni 5.8 yes n'agenda nani olwayingira mu America kyewala baamukuba emiggo mingi. Let me tell you the sequence. When Bobi Wine acquired a party, he rang me in the morning. My brother, tufunye ekibiina ne tukifunye mu bwangu kubanga tujjeeyo ne mugaba bweza. Bobi Wine mukubira essimu ne muganda ndaba mukazi wo mu meeting ebyuma byange bimugulaba mu meeting nanga owange konze owo mulabi mu meeting. Bobi Wine rings me again nga kumbaga embaga ya good ne mugaba Bobi Wine okoze ensobi muganda wakoze ensobi temwali wasiza okuwasa kitegeeza you have finally arrived walaba kabeena enga bawasa abantu bonna bawasa kati mawa agenda kuwasa has arrived byensabe mazi Museveni yekai yawasa n'aleka family ye n'agenda lekimi tubonye bwe jetu na yona omukoto jetuniya tayinza kunniya nakatabani kaka jeje kasokola enda z'abantu kanezeko muntu kubagane paka omulwali tamunni ekyo ndi bafumulamu
kakati Museveni yaleka mukazi we yekka Bobi Wine nangamba titujja bikola ebyembaga why it gives us an opportunity to talk to people nemugamba nti omusajja Museveni nimbaga jaziwera ekyo mukoze kibi kwe nategeera nti Nyanzi muntu yafuga Bobi Wine Chairman Nyanzi yafuga Bobi Wine yamulagira ebyokukola era ne bampoga kakati bana abasajja Bobi Wine yali tamanyi nti abo abasajja bagezi bwe bamala omuwa ekibiina n'atwala ssente n'abaddukako n'agenda n'amustada yafunayo wingi NRM etayagala Muhoozi as opposed to original wanu waliwo gurupu eyamukozesa yenkugamba temuka Bobi Wine yagenda ku hoteri egindi bagiyita batya eyo gye batuula era gye baali batudde n'okunzita mutungo kaunti kirawo mukazi we Edi Mutwe alina abaana be yajja wano Zambia nkakube badduke okay mutungo kantwe kirapo muka Bobi Wine yagenda ne muka Rubongoya ne baba wa sente Rubongoya yagenda Karamoja nayo milioni 5 nabiwe wa Rubongoya nabitwale wa polisi bonamugamba nti ezo zirye kubanga tujja bakola bwetu kyo katubafera muka Rubongoya yagenda najja milioni 5 ekalamoja ate muka Bobi Wine naddayo muka Bobi Wine yagenda nayomba n'abavuma mututega mutuwesende nemugamba akagwaga kwa mwene katukuba yayomba mumwagambye akagwaga kwa mwe kozi na bano bali tebagala njogere nze ekinuma fitina tebampa kati milioni 5 muka Rubongoya yazifuna ne bazitwale wa principal nazi wa Rubongoya ziriye butujjo bakola bwetu sio kati babi nayomba anti olwo ate bazite mu group ekubani Muhoozi group ekuba Muhoozi ate Bobi Wine yakikola ki that's why Bobi Wine yagenda Luwero n'avumani kino kitabani kye kiwaddanga ng'akolera ki akolera bali bakulimba zino swaitani zikulimba bomutayige bana abo bali aba ne speaker bamuleetedde obuzibu abana bali aba ate Museveni tabakwatako swaitani zeta zikwata ko zimukemera kyogamba group etayagala General Muhoozi mu government yakwatagana dane Bobi Wine nga ye innocent empitirivu era Bobi Wine Luwero yavuma General Muhoozi naye kitamivu kino bayina n'abaana bali Zambia bali luddawa kubanga abayisisi babategeera nti bali corrupt bajja wana abayisisi bali ya sente babawozesa kalugire nawe zanekiwano kabone baba wa billions ezangu ne bazikwata Museveni yabagamba call that man mumuwe sente ze erichi mirondi mukubye ne mwabya kati empoga ne mwabiza ddala empoga tali ddumu kuniyo ku bantu ne kizunza olutwe addanga muna manyira ne mbasuula eddalu mpoga kyasinzirako gati ne Bobi Wine naye yalya kakati today as we speak today abasajja bali Museveni be yakozesa endagaano Katonda abayambi Bobi Wine tugenda mu kalulu kalala Bobi Wine group ebadde mukozesa Museveni yagisiba sente ye yali esokola enda z'abantu teyina mmane nakamu njikubye nenjijjawo tebalina yadde 10 tebalina sente zino zembadde mugamba nti Bobi Wine sente abadde azijja mu gavumenti Museveni sente zonna yazisiba baavu bayitirivu kakati Bobi Wine bali abaso okumuteekamu sente tebasobola muteekamu waayi lolo ya Bobi Wine Muhoozi yagikola kubanga baali batya kyenda bagamba nti you must surrender power gradually kiringa omutamiva akaku madaala ne bwe banzikiza ogabala nze bwe mba nina okulijja madaala kati agonga manyi ne manya mu nzikiza bwenti kitande kyange manya wekiri enyumba nga twakulya mu nyumba ezitaliza amasannyalaze nze nzibiriza amaaso nendaba enyumba kati lolo yagikola kakati lolo ya Bobi Wine ey'okuyamba abali mu power n'obugagga bwabwe Muhoozi yagikoze era Museveni tayinza gaana Muhoozi kutambula nabagambye nti Muhoozi alinga faaza agoba emizimu oba kuba bapasa buli omu agoba kati omusumba w'essaza afunamu faaza omu bakipakankula w'abaani abo ne be bagoba emizimu kati faaza tayinza kugoba mizimu omusumba agoba atya faaza agoba emizimu within a very short time Muhoozi asola wins opposition has usurped the role
the Bob Wine would do. Nti omusajja ayinza okuba nga alowooza ti muganda we yali musikira agenda okulaba ng'omukazi azadde. Changes. These people's fears were that this man, Bobby Wine, can give us era tebaagala Museveni aveeko bamubbiramu. Nyabokere yabaagala yabasigalawo. Either mama or one of the in-laws. Nga tebannakakuba lutwolo ku lwazi kasajja kafere akati gundi Bobi Wine yesanga mu kizibu. By the time Bobi Wine bamukola ekintu eki Ben Kiwanuka teyagenda mu parliament bamulemesa okugenda mu parliament. He failed to control the Democratic Party in the parliament. In fact, what is happening kyalimu mu Democratic Party twice. Nti nti Ben Kiwanuka bw'anaaba teyeegasse na Mmengo tetujja kufuna power. Oba atuvuddeko, what do we do? Oba tetumulinde mu 67 obwakonete bukya party n'aleeta Mpuuga. Toleetanga abakazi bagezi, teri mukazi aleeta mulamu we amusinga bulungi, teri mukazi aleeta hausigala amusinga bulungi. Era bakazi banne bamugana egwo okema musajja. So n'aleeta Mpuuga omugezi. N'aleeta Mpuuga omugezi. Unlike Bobi Wine. Bobi Wine tabeeranga mu nkoba za mbogo. Bobi Wine ye Makerere yali okumusiru ddala ddala. Bobi Wine tabeeranga actively ne Namboozi bafaanagana. Bobi Wine ne Namboozi be bamu. Muwanga yali ye Makerere. Segona yali mu nkoba za mbogo. Many of these people, this is old man out. Namboozi n'abalala old man out. Tebabeerangako muki Makerere mu nkoba za mbogo muki. Ono bamugaya ndi Muwanga can respect Bobi Wine. Muwanga kivumbi. With his arrogance, ayina diguli 3.